Akatambi ka muganda waffe akali mu vidiyo eno akalaga nga omwana w'ewaka ali mu mukuba amukuba amufiirako ke katambi ke tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Eno vidiyo yange gisharinge etuuke ku bankuba kyeyo bonna naddala ba house managers. Amanya yenze Shila Adita. Eno ye page y'abankuba kyeyo. Woba oli nkuba kyeyo gifollowing ejja kuyamba kuwabula ate ku YouTube channel tubeerako nnyo tutekayo waka omulungi tomusubwa jangu obeere nga otukeberako twogera ku lususu wabula ate nga twogera ku bulamu bwaffe obw'obulijjo twogera ku home remedies tusobola okukozesa okubanga tutereza obulamu bwaffe obw'obuntu jangu obeere nga otuchekingako subscribing notification bell gikoneko ejja kuyamba tutekayo video ogenda kubanga omanya mu bunambiro. Baganda bange ba house managers eno message yammwe gisharingireko house manager munno esobola okumuyamba gye bujja mu maaso eyo. Baganda bange abakola ewaka ba house managers mulekerengawo okukkiriza okugumira embeera ekunyigiriza ennyo most especially ng'embeera eyo esobola okuviiramu okulozinga obulamu bwo. Mulekerawo okugumira ebintu ebisobola okubajjisa mu bulamu bw'ensi. Nsiiba mbagamba nti nno obulamu bwe weetaaga okusinga ssente. Bw'obanga tolina bulamu ssente z'osinga okwagala ennyo tojja kuzifuna. Bw'obeera n'obulamu ssente z'oyagala ojja kuzikola kubanga obulamu ze ssente gy'okoma okubeera n'obulamu osobola okufuna engeri yonna ey'okuyiiyamu n'ofuna ssente ezo ze weetaaga. Mulekerawo okulagajjalira obulamu bwammwe. Mulekerawo okugumira embeera embi ebatuusibwako embeera ebanyigiriza buno obulamu bubosi bwa mukamaawo. Nsiiba mbagamba nti nno abantu betukolera tebatweguya. Abantu betukolera tebatwetaaga. Abantu betukolera tebakutwala nga muntu bakutwala nga gwe atalina kyamakulu. Beetaaga maanyi gokka. Beetaaga by'obatuusaako byokka. Kubakolera bo bye batasobola kwekolera y'ensonga lwaki bakwetaaga. Wabula mu bulamu obw'obulijjo tebakwetaaga kubanga igwe tewenkanankana nabo. Tebakwetaaga kubanga igwe oli masiikiini bwe bakulaba. Y'ensonga lwaki mukolebwa ebintu bingi. Ejjo nabadde mu lutalo n'omuwalabu oluvannyuma lw'okusala omwana ekyambe yamusaze ekyambe waneeno ku mukono babadde balwana naye nga ekibalwanya yabadde ensonga ntono nnyo okukakkana nze nga n'omuwalabu munnange tulwanyeemu katonotono omwana oyo n'abeera nga atwalibwa mu ddwaliro ate mu bunnambiro n'embalagira babeere nga bamuzzayo ku agency ng'ate kiraga nti omwana ono abadde ng'akubwa nkeera wolaba omuwala oyo. Lwaki mbagamba bwe nti siri mu kubawabya muyigenga okwogera muyimirirenga ku magulu gammwe abiri mulwane n'ebizibu byammwe bye mufeesinga mu nnyumba z'abakama bammwe. Okulikodinga akatambi tulaga embeera gy'oyitamu kayinza obutakuyambako okusolovinga kizibu ky'olimu essaawa eno naye ggwe okwogera okuyimirira ku bigere byo ebibiri n'ogamba bakamaabo ekimala kimala n'ogamba bakamaabo nze saagala kuddamu kumanyiibwa ndi muntu nga ggwe najja kukola najja batuusaako services mmwe mumpe omusaala teekako n'okundabirira kyembeetaaza nammwe kyemuneetaaza kibeera kimala. Abawalabu baneeno beefuula okuba nti tebategeera naye munnange bategeera. Ensonga lwaki babalaga nti nno tebategeera lwa nsonga tebaagala balaga ddeya waffe tebaagala balaga busobozi bwabwe. Ensonga lwaki igwe bakukuumirawo olw'okuba toyogera lwa nsonga baagala okukkakkanya ku maanyi bakulage nti bo be ba boss era be basalawo naye nga naawe olina amateeka agakufuga. Kyova olaba nsiiba mbagamba nti bakama bammwe mubagambe ebintu ebimu. Ensonga ng'eyo ey'okukubwa osobola okugula omusango ku mukamawo ne gumusinga kubanga tekikkirizibwa. Nsiiba mbagamba nti mu nsi zino ze tukoleramu zirimu amateeka agakwasaganya ba maid mangi olw'ensonga nti gwe togamanyi olw'ensonga nti gwe oli confiscated oli mu nnyumba ya mukamawo tebakukkiriza kutambula tebakukkiriza kubaako bintu by'omanya naye bo amateeka bagamanyi era bw'oba osazebwa okubalopa olaba engeri gye bapanikinga. Mulekerawo okukkiriza akamanyiiro akayitiridde okuva eri bakama bammwe nga kwotadde n'abaana kuba n'abaana baba bakama bammwe. Omwana oyo tokkiriza kubanga omwana oyo akutuusaako mob justice
tokkiriza mwana oyo kubanga akukuba wakukuba olunaku olwaleero n'osirika n'oluddako n'osirika oluddako ajja kukwata kiso akikusonseke bo bakulaba balaga nti nno omukozi toyina kyamakulu kati gw'olina okulaga mukama wo nti nno oyina amakulu gw'olina okulaga mukama wo nti nno naawe wagenda okuva ewaka nga yo someone's child uyo someone's mother yo someone's wife muyimirire ku bigere byammwe ebibiri mubeere nga mulwanirira eddembe lyammwe ng'abakozi akatambi kaneeno kadisturbinga nnyo era akatambi kaneeno kamalamu nnyo amaanyi n'essuubi okulaba nti baganda baffe bwe baba nga bakolebwa ebintu nga bineeno era nga gavumenti yaffe ekyabiraba n'ebeera ng'esirise n'etakomenti nga kugamba bantu baneeno bafuge abaana baabwe nabo beefuge bannange kiba kyennyamiza nnyo offices mubeere nga mubaako engeri gye mwogera ne bakama bammwe mubateekeko essira mubagambe tubawa abaana baneeno ensonga yabbakolera nammwe mubeere nga mubasasula bayisibwe bulungi kuba kye beetaaga teri maid asobola kuba mwana wa muwarabu n'asigalawo naye omwana w'omuwarabu asse ku munne ali mu mukuba olw'okuba mukozi ebintu ebyo tubivumirira naye all in all kyembakuutira mwenna abakola ewaka muyige okuyimirira ku bigere byammwe muyige okwogera muyige okwerwanirira mukama wo bwe kiba kikususseeko where you have to raise a voice do so bwe kiba kikususseeko w'oyina naawe okulwanira lwana bwe kiba kikususseeko w'oyina okuboggolera naawe boggola abawalabu baneeno balinga misota bagenda na miggo beetaaga nnyo action kubanga kye basinga okutegeera n'aboggola n'omuboggolera abatagenda kukuddira abaana ng'abo mubaagale ne temubasembeza nnyo gye muko mubasembeza gye bagenda okumanya weakness zammwe gye bagenda okukomya okubamanyiira bagenda bamanyiira nnyo mumwenyezeeko mubuuzeeko wekiba kyetagisa wekiba tekyetagiza n'omubuuza tomubuuza n'okuseka toseka omwana oyo si gwe weetaaga mukamaawo ye main issue wabula si baana amannya yenze Shila Adita gwe natanaba kubanga ofollowinga page yaffe tufollowinge ne ku YouTube gye tuli imbagala nnyo